wakati nga tuli mu kujaguza obuwanguzi bwa Nalukoola, wakati nga bannansi tuyize protest vote engeri gye tugenda ogisomesa mu bannansi bagitegeere, inze ebigambo bye ngenda okwogera byonna bino mbyogera nga memba wa National Unity Platform, nkiddamu mbyogera nga memba wa National Unity Platform, memba wa People Power Movement, the revolutionary movement yagala okujjako Museveni. Lwaki tuyinza okujaguza ennyo naye waliwo ebigambo ebimu ebyayogerwa yes ku executive wing. Kale nze ngazo omuntu nafunamu okwennyamira ensonga lwaki mbadde nsaba manye ku answers oluvannyuma, era mbadde mu parties nga amasanyu ganzita, naye oluvannyuma wendabye ka video kano funyeemu okwennyamira. Nawe muna Uganda Comrade munange yagala enkyukakyuka, muna People Power munange, muna NUP munange, our revolutionary party oba our revolutionary umbrella. Nawe laba ka video kano then onjajinge. Tosoka kunjajinga nga tonnamanya kano. Kawulirize. Abakulu mu kibiina ki NRM bavuddeyo ne balabula bannabo abali mu kibiina kya DP nti babaagala ogenda maaso n'okukolagana nabo obulungi. Ensonga z'endagaano gye baakola abazijje mu lujjudde baddeyo mu kisenge nga gye baatandikira nga mu kusooka nga bakola endagaano yaabwe ey'enkolagana, naye nga singa tebaakola ekyo ate ebinaddako bayinza okubyejjusa. Kino nno kiddiridde omukulembeze ow'ekibiina kya DP Norbert Mao okuvaayo n'ategeeza nga balina n'ensalessale bano gwe baawadde okubanga balaze baddala bakyetaaga enkolagana yaabwe n'ekibiina kya DP nga singa ekyo tebakikola nabo bakyayinza okusalawo ekiddako. Kale ebigambo ebyo binkanze nnyo. Pulezidenti wange wootaali meeting eyo gy'otajjamu ku oba campaign ya Nalukoola eyo gy'otajjamu, waliwo ebigambo ebyafulumizibwa bye twawulirako nze nganze kale nganze omuntu byannyennyamiza, nganze neefunamu okutya kuba njagala Uganda empya etaliimu nkwe etaliimu buli kimu njeetaaga era gye nnwanirira from day one gye nnwanirira. Abaami ebifaananyi bino byentadde wano, abaami bano baatukyalirako kampeyini eyo baagirimu bajja okitegeera, era baatugamba twegasse tukoze alliance mbu twegasse, era okwegatta kuno kwe twegasse kwe kugenda okubeera mu 2026 okitegeera. Inze omulwanyi Shama atayagala gavumenti ya Museveni n'enkweze ezigijjuddemu ekintu ky'empuliki nga bakiyita protest vote, wolaba manvuuli tikinga gye tulwanisa. Era okutulaga akabonero k'obwegasi abaami bano baleeta mbu baali basimbyewo candidate mu kalulu kaawa akeeka wempe, baali nabo baleese candidate then ne batugamba bamu withdrawings Nalukoola akole ki ayitewo. Ne ngamba okay we babange bakikoze kirungi nnyo katugende n'ekyo okitegeera. Ebifaananyi bino njagala ogende ku speech ezaakolebwa abaami bano era bamutulaga gwe baali basimbyewo okitegeera ne bagaba mu withdrawings. Naye twabadde mu vita obwedda nfaayo nnyo okunoonya abantu bano we bali. PFF etuyambye eki okitegeera, etuyambye eki, People's Front for Freedom etuyambye eki, tebaalabiseko wadde ku polling station wadde wantu wonna. Naye nga wali baali batukakasa nti bakoze eki bazze. Wendabye okwerumaaluma okugenda mu maaso wakati wa NRM ne DP nange ne bintiisaamu ku coalition eno ne tugamba kubanga n'omwogezi waffe Ssekamwa waffe nga siwaayidde Honorable Joel Ssenyonyi naye njagala ogenda owulire ku bigambo bye yayogeranga gamba twegasse era kye kigenda okukolebwa mu 2026. Naye abaami bano twabalabyeko ku front line ne Honorable waffe Joel Ssenyonyi wali akuba tetwabalabako abantu bano beegatta naffe mu kamera kutusiriwaza kubanga tulinayo statement ya Museveni egamba nti nuupu ngenda gijja mu Buganda okitegeera era tebajja kuwangula bwa president. Eno si trick ya Museveni okutuukiriza endagaano ye kubanga tulaba nti beesije owa PFF ne Elias Lukwago ne Biriggwa bava mu FDC. Ebimu ku bibiina bye tukyatwesiga wadde n'akatono bwekiti era balese Kalifa aganaga FDC eyo wabulere bamaze ne baforminga ekibiina kye bayita PFF okitegeera. Naye ekibiina kino just kya brandinze ne kikyusa linnya naye faces zezimu okitegeera, faces ezimu. Nze nga member wa National Unity Platform era wa People Power nze mbuuza mbadde nsaba tuleme kukola ndagaano ya NRM ne DP gye yakolamu endagaano zino ziveeyo mu lujjudde. Bwe tubanga tuli bakola coalition n'abantu bano tumanye twegatta ku ki, what are the terms and conditions, kubanga tujja kufuna ekyasumaani basaalirwa owajjema
twamuyirawo omubiri naye ye kulasi kyokirabye kye yatukola era nga ne ku kampeyini y'ebisiyaga abadde omu kubatuvumirira era yatugamba nti Anita Amongo n'okumusalako ssente lwa bisiyaga naye nga obuvuiki n'Asumanyi Basalirwa naye yali akimanyi di ssente zino NRM eziri yazijja mu gavumenti naye yabituteekako Asumanyi Basalirwa naye njagala ojjukire nti mu kalulu ka 2021 tetwamusimbako muntu yenna. Rebecca alitwala Kadaga twakola kyekimu tetwamusimbako omuntu gwe twakafunako Alliance ye Lutamaguzi. Alliance gye tugendamu n'abantu bano yemu n'eya Lutamaguzi oba ey'abano ya kamera nti ewali abantu bajje kubanga protestive vote yeno wetuba ntino gye twagala okufuna nga umbrella tickinga kitegeeza nti tugenda kulonda ba revolutionaries bokka. Niwe tuba tuyingidde Alliance tuyinza okufuna ekintu nti bo we basimbye omuntu waabwe tetusimbawo ffe tetuteekawo waffe ddala ye n'abeera protestive vote oba tunaabeera ku kampeyini ya Museveni okutwera kubanga abantu bano tubamanyi kyekituufu ate nga amazima tegagenda kugibwawo nti bamazemu ebbanga mu politics wa Uganda naye nga tulaba bintu ebitambula tubamanyi webanga bazze ewaffe bazidde ddala ku agenda ntuufu. Alliance eno oba enkolagana yaffe nabo tusaba ekubibwe mu public tugimanye tumanye nti abantu bano twegatta nabo ku lwakino na kino ne kino tuyimiridde ku tamuzi bweziti ne bweziti kubanga ours is a revolutionary party maanyi g'abantu mbadde nsaba amaanyi g'abantu tegakwekebwanga tuyingira endagaano ne bana abantu tumanye tamuzi ze tuyingiriddemu kubanza wembanga saabalabyeko Kawempe nga tufaafagana n'abasajja nga saabalabako nga Honorable Ssenyonyi nga akubibwa ne Secretary General wafa akubibwa omuggo ku liiso nafunye okweraliikirira ate wendabye endagaano ya NRM nga bagamba nti eve mu public baddeyo mu gundi gye beekweka nga bakola endagaano ezo mu kazikiza baddeyo we batabijja mu public bajja kwefuula nange saagala bitutuukeko nsabe yaffe ebeere mu light kuba Lukwago yayogera bingi n'agamba twegasse era n'atwaga nti ne memba bwe bamugjeewo Honorable Ssenyonyi naye najja n'atukakasa nti ebigenda okuba mu 2026 protestive vote egenda etya ffe ba revolutionaries tumanyi nti omuntu wooveeri olina kwegatta ku revolutionary movement that is people power. Elias Lukwago n'ekibinja ekyo kyonna babiriggwa bali balina kubeera ba people power then ffe ne tugamba okay muli smart nnyo mu politics mugende mu national unity platform naye olwokubanga abaami bano tebaagala bakulembera bagulawo PFF bagulawo kitegeeza nti tuba tugenda kukola alliance na PFF ekibiina ekipya olwokubanga abaami bano tebagala kukola kitebagala bakulembera kakati twagala tumanye alliance gye tugendamu egenda kufaanana etya tuleme kufuna bintu bya KY Obote ne UPC tulaba gye tulaga Obote ne UPC Obote akola endagaano ne KY amala yeefuula atta kabaka okitegeera amala wamba kabaka leero endagaano eno nze mbadde nteesa nti abaami bano tugiteeke mu lujjudde tuleme kufuna bya NRM yes nze nga nz'omu kyembadde nteesa kubanga baatukakasa nti batwegasseeko naye tubadde tunoonya akalulu tetubalabako tebabaddeewo okitegeera tebabaddeewo tubadde tufaafagana ne DR forms tetubalabyewo tugenda kukwatagana ku ki kyenjagala tumanye nze nga Shama situnula bakulu mu kamwa naye nkozesa rights zange nga member wa National Unity Platform njagala kumanya bye baliko bye tuliko oba bwe bali ku byabwe n'okutuukiriza eby'omusajja kubanga bano oli mpuuga atuvume essaawa eno yabba ebitaano abaami bano ekyabaawula ku Katonga nti biliyoni ziri 7 byonna biri mu manesitaga era ssente zino zonna zaava ku NRM gye zaava ewa Museveni ezabaawulawa ku FDC ey'Ennajja Nankumbi bo ne bakola FDC Katonga okitegeera ekintu ekyo kaakati ewaffe bajjidde ku ki kubanga n'empuuga byatambuza twagaana obyegattako nga twagala amaliriza emisango egyo kuba ebintu bino abaami bano baabisirikira okumala emyaka 3 nga basirikidde ssente ezo ezajja mu kampeyini okutulwanyisa ffe baaziraba era zaatuuka mu maka gaabwe aga Dr. Kizza Besigye ssente zaatuukayo bo bennyini bwe babyeyogerera High Court zaatuukayo n'azibagobesa lwaki yabisirikira okumala emyaka 3 ye byaggwa bitya batandika ofoominga Katonga leero tubalaba bajja batwekuutirizaako ne mu vita tebabeerawo President mbadde nsaba ekibiina kya National Unity Platform kubanga kiyimiridde okumaanyi g'abantu ate kisaavinga abantu tumanye ku ndagaano eno tuleme kubeera ku bya NRM kyensaba nze nga nze memba omu situnudde bakulu mu kamwa that is my right nga memba wa National Unity Platform nga memba wa People Power Movement nsaba kumanya kulwa bannanga abangi abasirise naye batugamba twetaaga okusekawo kakaali kakulumi okalaba okadduka abaami bano tetubeesiga era tugenda beesiga lwa kibiina bwe tuba tugenda kuyingira alliance nabo
tugenda besiga lwa kibiina era mbakakasa ne muteekawo akalulu k'abantu ne mubuuza bameka abeesiga alliance eno president nkukakasa 99.9% bagenda kugamba tetwegatta nabo kubanga fe abantu twegatta dda. Bannange munzikirize ndi eggulu lyange mbadde naliterekanga wakyaliwo ebiri fresh ate nga nze ndi muli w'amawolu kuva buto mummonde mmese ebiringulanga nago neegufukirafukira nejja neerumako wali kati wali weerumye gwe wojjawo waatako bisigadde n'okasuka kati ono bannakawempe bamweyiringuddeyo bamaze omweyiringula ne bamufukirafukira ne bamusuula wali so naye kantandikirawo kubanga omujega mbizzi yesiika yokka naye ruswa oli mujega yenna yakubalira ebyobufuzi byo munoonyo mukube ekigatto mu mutwe kubanga yakozesa ensobi political career yo yonna baba n'ogikuba ku ttaka lwa mulugube mwaka guli gumu by elections si general elections 1 year ahead of general elections nga tosobola gumamu kubanga ekintu kyo wali osazeewo kukidrivingira ku sympathy kati wowe wali osazeewo kukivugira ku sympathy kiwalina okukola ki kubeera muntu ali obedient odeyo ku ground kati gwe obujega bwe walowooza nti olwokuba wali otambula ne Segirinya nti olwo ground walowooza wali ogirina wali otambulira mu kisiikirize kyoli osobola otambula n'omuntu ng'abantu tebakuyinaako buzibu naye ng'omuntu oyo abantu bambi gwa yabakukakako kati alabika yali akukaka ku bantu kuba kino tukirabye mu kulonda nti Segirinya just abantu yali abakakako bakyogera batya mu bufunza abantu obekakako bwekasi kyatulaze nti abantu badde obekakako bwekasi naye wayina ogguma abantu batunule bwe bati ogw'omwaka gwonna ogukozese okuloginga ini mu mitima gy'abannakawempe kuba kasita omala okuloginga ini mu mitima gy'abantu oli ayinza okulwanagana naawe okuloginga out mu mitima gy'abantu ekyo yinza kirabira ku Honorable Segirinya omugenzi yamala okweloginga mu mitima gy'abannakawempe bafinito bampuga bakanya kulwana nti kikino kyotuleetedde ng'oyo abantu bamutegeera nga tosobola kumalaga mulwana nga tosobola muloginga out abantu nga gwe bategeera kati kyo naawe kyewalina okukola nti mweno period nga twolekera general elections it is only 1 year guno omwaka gwanga kangukozese abantu netunde mu bantu ndage nti nzikiriziganyiza noono nkiringingira okwo kubanga ekintu abasinga abajega kye mutamanyi nti omuntu asobola okuyambibwa n'ayingira parliament eyo naye okumaintaininga laavu y'abantu gye bakuyingiza nayo parliament si kyangu buuza ababaddeyo okwo abalonzi okubamatiza okuzzaayo nga waliyoko si kyangu baba bakusuubira mu bingi nga bye basuubira mu muntu agenze ku kyeyo within a short period of time babagala results zotasobola nakukola kati ekyabantu abamu kyebeerabira nti omuntu asobola okuyingira parliament naye okumaintaininga laavu abantu gye bamuyingiza parliament si kyangu kati ekyo walina okuguma n'omanya nti anytime ono ali yajjaggalangatana kasooke nvuge sympathy card yange mbeere ku ground nkole ebyo okole photocopy mu ebyo Segirinya bye yali akola kati abantu batunabaga bambi atambuza legase ya Segirinya ngobala 2026 kati laba mpira ogwekuyo weyamanda mu mbugo weyamanda mu mbugo ogenda kukola otya mu kuŋŋaano kwegayiriridde bwegayirizi teweekasuka mu mmotoka kuba kati fete tulina gawandiika rest in peace wonna wooli kati kakasa kati oyogera wekka owunnonanga mpuuna malungu lwa mulugube na butaguma what is wani okweyiringula kuti ng'omwaka guweddeko ng'abalozi banyiivu kugoba abaataddeyo naye gwe ssebo n'odifayinga kale tetuganye ebya democracy webiri naye sometimes okozesangamu ku mutwe n'olowooza nogaa kati kiki kye ngenda okulwanagana nakyo o asesingangamu mu lutalo ng'oluyingira nogaa naye eno gye ngenda olaba n'empologoma nga ziyigga empologoma zebaga simanyi king of the jungle nazo zisooka kukola assessment nti kyetulumbagana tugenda kukola tutya naye kati gwe so amagezi genkuwa omanye ebintu webigaana okuba enkyungwa kati kuba enkyungwa ofune passport bw'oba ogirina jankukyeyo political career kati abantu bonna wabase mmeeme ne bw'okola otya kati abantu kasito balaga nti gwe oli wa mulugube banaya nze kyenkakasa ku abantu bakyawa omuntu ow'omulugube omuntu ow'ettama kati abantu ekyo kyewabalaze tosobola kuddamu kuyingira mu mitima gyabwe wamaze okweggalirayo so mukwano jangu okuba ekyeyo naye political career yo yonna yayisaawo
mbadde ndi awo ne baŋŋamba enkuba esenzeewo poliisi y'e Kalangala. Konze enkuba esenzeewo poliisi y'e Kalangala. Ne ŋŋamba wenkuba wesenze poliisi y'e Kalangala egenda kuzimbawo ki? Ne bagamba omuyaga guzze ne gutwala obuyumba bwonna bu Unipooti bwonna. Konze ye gagwa omuyaga tegulinze na bimotoka bino birwetiye nga gupapye. Onye kati baade baagala tubayambe tutya mbu baagala babasindikire helikopita zijje zibanoneyo. Konze banaaba batya tebamanyi nti helikopita zaweddemu amafuta. Jo zaabadde mukalulu ka kanso nalukoleka wempe nga zeebonga. Konze bagira bagumamu tebayisa tukyayina betukolako. Akagiriko eri nti enkuba yebasenze tujja kwogera n'afande Mungu so tebayisa. Kati bano baali bekyanga kinga King Saha bagambye amazima. Fere batukwatanga ngazi sadaka n'ensolima embwa zaabwe fe mukosa kuvuma abaganda. Gambye eki? Embwa zaabwe. N'embwa zaabwe zokera n'embwa zaabwe baziwa emirimu era mbuzikola. Naye nze wano kye bannyumirako kiri kimu we batulese era we batusanga. Olubi wamu kasente nga bijja bitwasamira enjalo olubiruma nga bijja mu byagala bikomberere kabisi. Please muleme kuzunga nga bino ebisowera bikirungube. Nekigwako ku nagisi nekije nekigwako kabisi. So muterere wamu mulayini bwe mwasala okubeera ku nagisi ya moya mu 7 mubeere ko yo mukomberere. Naye nagisi olumala obyokya nga bijja omanye nagisi eyokya. Simanyi oba wali olabyeko ku mwana nawe muze nagisi kabalaza kaseminti omuji wamwe esawa ngazizo mugenda okujja okugijjawo nga akabalaza konna ekokyeza kakyusizza kkala. Kakati bano enagisi yabo ya Museveni olumala obbookya nga baagala bajjeko eno bakoleki bakombe kabisi. Please muterere wamu muleme kuzunga. Bw'oba wasalawo kulya nagisi tojizonze zero tebutuleetera nagisi yamu. Terere wamu bizunga kibino. Amawati nyamba buli alaba message eno nkwegayiridde kakasa nti buli akufollowinga alabye message eno bonna abakufollowinga kola ekisoboka kyonna olabe ng'ogibasharingira. Njagala message eno etambule mu nsi yonna buli ali ku social media kuno nga wankyukakyuka kakasa nti message eno agirabye. Kyewo nyamba nkwegayiridde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayinza okuwanvuwa mukko naye nkusaba busabikawo obudde okawulirize. Mwenna mwalabye ebyabadde mu kulonda kwe Kawempe. Mwalabye engeri bafutu soja gye babonaabonamu n'engeri gye batoba okuleeta ekiyitibwa omukulembeze yenna gwe babaleese mu buyinza. Bangi bakyali ku bitanda olwaleero bali mu kujjanjabibwa, balala bamenyeddwa amagulu nakati tegannayunga, abalala bakyali mu makomera mpaka olwaleero tebannaba kuyimbulwa. Ninge byonna byabatuuseeko nga bali mu lutalo olw'okuleeta omukulembeze omukwati yekka wa constituency emu mu buyinza. Ekyo kikulaga nti kikulaga abaana abo embeera gye bayitamu. Ku buli mukulembeze gwolaba olwaleero mu parliament waliwo omusaayi gw'abaana ogwayiika, waliwo abamenyeka amagumba, waliwo abatuuka ku bitanda, waliwo abakyali mu makomera. Naye nfuna ekyozo nga nti mbona abaana abo gye babonaabonamu abaita omukulembeze mubuyinza. Abakulembeze bamaze okuleeta ne beefuulira abaana bano n'omusanga nga kyabakoledde ennyo ekyamaanyi kubategekera mipiira. Sibandeke kaapu, Nambalirwa kaapu, Muzaaya kaapu. Ekisanja n'akimalako ng'alimu ebyo byakuteekera abantu mipiira. Naye ng'abaana bano talina nnyo kyabakoledde kyamaanyi kibayinza kwenyumizaamu na kiyinza bagasa ne bw'aba ng'avudde mu paalamenti nga kyo kisigalawo nga kikyabayamba. Kwefuna ensonga nti abamamba ya paalamenti bano tulina mu paalamenti abangi bwe bati abakunukkiriza mu nkaaga singa buli mubaka wa paalamenti atuguleyo pikipiki egi emu yokka ya $7,000,000 ku ssente empitirivu omu ze bafuna mu paalamenti ne batuguleyo piki egi emu. Tulina regions 4 mu Uganda: Northern, Eastern, Western ne Central. Ne tumanya nti bwe tuba tufunye piki nkaaga nga piki ezo zigenda gabibwa mu regions ezo ez'enjawulo nga bagenda zigabira bafutu soja. Kuba buli region tulina bafutu soja n'abakulembeze baabwe. Tugeze no jati Central region yesingamu abantu abangi. No manya nti eyo tugenda gigaba mu piki 20.
Nemuganti kati olwali tugenda wa president agenda Masaka agenda gaba pichi 5 aziba ba foot soldiers mu district ya Masaka. Seza biziba zigabiddwa mu district ya Masaka okuva mbitundu ebyenjawulo. Nenga gwa de pichi eyo mulimu gwegenda okukola kumobilizinga kola campaign kwanga twogerekera mu kulonda abantu banje abetago kutusako message abatalaba guliza video za Facebook zitukola nga zetaga muntu batuka ku maaso n'ababuulira kati abana olusi abasobola okukola omulimu ogwo je bali mu byalo eyo nenge ekibalemesa engeri gye bayinza okutambula mutuuka ku bantu abo nga ye balemesa singa twafunira obo pichi obwo ne tubagabira mulaba mutya tisobola kuyambako abaana abo okutuusa message ku bantu abali mu byalo amasimu gaffe gye gatatuuka. Okitegeera nemanya nti mu Central Region tugabye mu pichi 20 mu district ezenjawulo mu bitundu ebyenjawulo. Ne tugenda mu Eastern ne tugabayo pichi 15 mu bitundu ebyenjawulo mu district ezenjawulo. Ne tugenda mu Western mu Mbarara, Kisoro, Kasese, Kabalewa nomanya nti ezo district nga 15 ezo West buli district ne tugabye mu pichi emwe nga tujiwadde foot soldier akulira district eyo foot soldier akulira district eyo nga mulimu gagenda okukola ku mobilize na kutambula mu bantu kunoonya buwagizi na kutuusa message ku bantu eyesimu gye etatuuka. Obo kitegeera nemanya nti ne mu Northern ne mugabye pichi 10 ze pichi nkaaga. Muganda wange mulaba temula nti kinzo tukole omulimu gw'amaanyi. Abaana bano mbala abatambula n'omukulembeze wali ku pichi ezo abamuzi abakama baabwe ngagenda jeteramu amafuta asasule ne mukama we nengo olunaku lamba takoze asibya atambula na mukulembeze ngatalina musala gwagenda sasulwa watyanga mubafunidde nga zaabwe bomanyi pichi nkaga kyezitegeeza omukulembeze alina gy'alaga abaana bonna bemwawa pichi nkaga ne basimba layini ne bamugoberera bomanyi message gye batusindise mu bitundu ebyo okulewo nti omukulembeze yagenze mu West yagenze kola kigaba pichi yalute pichi 15 atambudde district nga 3 obanya ngagenda agaba pichi ezo kati ali luda nti ali mu mambuka yagenze gaba pichi 10 kati yagenze mu Eastern yagenze gaba pichi 15 ali wandi kati ali mu Central agabye pichi 20 ekyo ne bwakikola mu myezi nge 3 ngatambula akola ekyo muganda wange ekyo kyokka kiba kinene nnyo kyekinza twongerako n'okutuyamba okutambuza message. Naye bwe nakyogera abamu kwenayogera nabo nibanga nti abambe ba parliament abo bola basibangu n'omutema gwa sente ze babagamba okusasula buli mwezi ez'ekibiina ez'okuzimba ekibiina no kibeezaawo abamu bazisasula bayomba nga siba mativu beemulugunya buli kaseera. Kali bwabaza mwebyo mubalite milioni 7 bagule ba foot soldier pichi ojja sanga abajjo okiwulira batono ddala tena abana ki receiving bataddeyo mu parliament ekye bagendo tuvuma batulangire nengamba mu bungi bwaffe abawagira NUP mu diaspora ne mu Uganda tetusobola kwekola mulimu ogwo ne tusondayo bu pichi chapters ezenjawulo